Bannange ekisooka temwerabira kano kagambo people power, people power, our power. Amaanyi g'omuntu ge gasinga biki? Amaanyi g'omuntu ge gasinga biki? Newe bakola biki tusigaza ffe abantu tulina amaki? People power, people power. Bannange ebyokwogera nina bingi naye kanjogereko bitono. Omwami ono mbadde n'ebyokukola nga bingi naye mbadde siyinza butayitako wano olw'ensonga nnyingi naye ng'esinga obukulu abadde alwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi. Ekyo ekintu kikulu nnyo. Namulabako mu Arua ng'akola ekintu kye kimu. Ne wano we bagiridde nga banyigiriza omuntu wa wansi ne bamunyigiriza wali na wano abadde asigala ku mulamwa. Nga sente ziyita eno ziyita eri naye asigala ku muki? Bannange naffe tetuva ku mulamwa. Tusigale ku muki? People power, our power. Katumba oye. Kasita naye yeke. Kyagulanyi oye. Kyagulanyi oye. People power, our power. Galiwamu ne kanso Katana ne akanso Musisi batubeererawo zesobola kwerabira Wameri abadde agwa mu biti byanjawulo. Abadde pastor galina church gyabuliramu enjiri, abadde kanso omulimu gw'abadde akola service gyabadde awa ba foot soldier, ate era abadde muzanyi wa mupiira. So yonna ng'alina ettaffaali lyateekako mu ebyo ebiti byabadde agwamu. So ngaffe bannayuganda, ngaffe bannankyukakyuka tufiiriddwa nnyo, naye nze manyi nti no Wameri gyali ali mu ggulo era nga alwanye olutalo, alwanye ne kansa, obulwadde obutali bwangu naddala mu mbeera gye tulimu nga Uganda. Emirundi egisinga ogenda ofindinga out nti olina kansa already ekiri too late nga tuuse mu third stage. So ebyo byonna nze njagala okubajjukiza omuntu ali ogwo ow'okubleminga olw'embeera zonna ze tuyitamu, era bamuyita Museveni kyekizibu kyaffe. Museveni kyekizibu lwaki tetulina malwaliro. Museveni kyekizibu lwaki abantu bafiira ku nguudo, enguudo embi. Museveni yensonga lwaki Abannayuganda tebasoma
kubeera nga bali ku mutindo. Saawa zino otunuulira school fees, tubuli mu biseera bya school fees abantu ze tusasula otya, kubanga omwana wa nasale asasula sente zisuuka mu kakadde, sente almost esasula course namba ku university. Naye ne minisita mukyala we yavaayo okwogera ku bya school fees era bazongeza. Kulwaki? Ye Museveni ne mukyala we ne family ye n'abantu be baliwo okutuwuliriza. Era nze mbasaba kimu kyetusobola okukolera Wameri kwe kulaba nga olutalo tulukusa, tulabe nga Museveni tumujja mu ntebe eyo era tubeere nga twambala engule nga bannayuganda ne Wameri gyali tusobole omuwa essanyu. Ebigambo byange benina era nsaba Mukama ayongere omuwa ekiwumulo eky'emirembe. Webale nnyo, webalire ddala bana eno byano mukubireko mu ngalo, tatera kwogera bigambo bingi era ye muntu gwe omuzindalo nga tomuwe budde, naye leero ssebo byoyogedde tebibadde bingi naye bibadde bya mugaso. Webale nnyo, webalire ddala. Oyo afaanana bw'ati ssebo tubuulire ebbanga eryo ne Wameri. People power, our power. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Achireo. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna weewaawe. Mr. President, Lord Deputy President, Lord Mayor, Secretary General, omwogezi w'ekibiina, ba honorable member mwenna abaliwo, ba mayor ab'enjawulo, ba kansala mwenna abakulembeze ne ba foot soldier. Bannange nga kitalo nnyo nga sinaba kwogera mbadde nsaba omugenzi tumuyimbire oluyimba lw'engule. Nsuubira olutalo alumaze era agenze mu mulo. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tuliyambale engule, tuliyambale engule. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tulivimba mu Uganda empya. Tuliyambala, tuliyambala engule zimasamasa. Olutalo nga luwedde tuliyambala engule, tulivimba mu Uganda empya. People power, our power, NUP, everywhere. Bannange musobola okutuula. Bannange kitalo nnyo ku lw'aba foot soldier bonna. Okusaasira kwange kugenda eri family ya Wameri ne legal team yaffe eri headed by Council Katana ne National Unity Platform yonna ne ba people power foot soldiers. Wameri mbadde mumanyi abadde kyali wange, naye nga is one person who inspires in a special way. Abadde selfless. Wameri lost himself in the service of others. Zijukira we yaliko mu ddwaliro nga bamukebedde nga alina ebizimba mu lubuto, yamala ebbanga ekasanga kyawo. Mbeera ndi ku one of the live nga ndi ku social media, genda okulaba omuntu gwe nali manyi nti ali mu ddwaliro ng'ayambadde suuti ng'addusa ali mu kooti. Waliwo abaana be bali bakutte ng'atudde mu kooti ng'agezaako okulwanirira eddembe lyabwe. Yoyo Wameri. Wameri abadde the most selfless person gwe manyi nga ayiwawo omubiri. Tuli mu mbeera nti ffe nga bannayuganda edda abantu be baasibanga balinga babbi ba nkoko, abakwata abaana, abagira ebintu eby'enjawulo, obubibbi obw'ekifala obutalimu okitegeera ebintu